mwaka 2022 ebitundu 3 n'obutundu 64 eby'ebyenfuna yaffe byali biva ku bulambuzi. Olaba nti mu Uganda obulambuzi bukyali wansi nnyo, naye wadde nga bitundu 3 byokka tuli mu Uganda, mwena Uganda mugimanyi, era ebibalo biraga nti abantu akakadde kamu mu 60,000 bakola mu bintu ebyekuusa ku bulambuzi. Akakadde kamu 60,000 emirimu gyabwe giri mu bintu ebyekuusa ku bulambuzi. Ebyo njogera ku bibalo bya omwaka 2022. Naye kisinga okuwa essuubi nti ku bantu abo akakadde akamu mu 60,000, abantu akakadde kamu mu 88,000 abakola mu by'obulambuzi bakyala. Ebitundu 68 ku 100 eyabakola mu by'obulambuzi abo bakyala. N'olwekyo tulowooza nti nga tuyita mu nteekateeka eno ey'aba Nnalulungi b'ebyobulambuzi, tusobola okusitula embeera y'ebyobulambuzi ne tuva ne ku butundu 3 bwe njogeddeko, obutundu 3 bwokka ku 100. So senga olowooza senga ne bwe tukubisaamu bukubisa emirundi 2, kitegeeza tusobola okutonda emirimu obukadde 3 mu 20,000. Njogera ku Uganda yonna. N'olwekyo basebo ne bannyabo, Obwakabaka buteekateeka empaka z'Abannalulungi buli mwaka ng'erimu ku makubo mwe tujja okuyita okutumbula ebyobulambuzi. Tuzze tutegeka empaka zino n'omwaka oguwedde zaaliyo, naye oba oli awo twagala kati omulundi guno tuteeketeeka empaka nga tuzisitudde ku ddaala, nga tuvudde mu bintu ebyokusaagirira, tukole empaka oba oli awo zisaanukire n'eza Uganda yonna. Enteekateeka eyo ebeere ya bbugumu, ebeeremu omuzinzi, ne bannaffe bano nga bakayinera abataddemu ssente. Njala okwebaza nnyo boodi y'ebyobulambuzi olw'okulungamya management ne bakomishona nga bateekateeka omukolo guno. Nga bwe nga tulina essuubi nti omukolo guno gugenda okwongera okubeera ogw'ettutumu. Nebaza abakozi ba board aba Buganda Heritage and Tourism Board abakulemberwa Senkulu Albert Kasozi. Ebiseera bino tuwuliziganya nnyo kumpi buli lunaku, naddala nga tuli mu nteekateeka zino, kubanga tutunuulira ebyobulambuzi ng'erimu ku kkubo erisinga okuba ekkulu era lye tulinamu ennyo essuubi tijja kusitula enteekateeka n'ennyingiza y'Obwakabaka. Njala okwebaza ennyo abavujjirizi, babamenye bangi ddala abagenda okusaamu ensimbi omwaka guno okulaba ng'empaka zigenda mu maaso. Njagala okuba omulanga eri ab'amasaza bonna, obukulembeze bw'amasaza okuteekamu amaanyi okukakasa nti buli ssaza ku mulundi guno lyenyigiramu. Bagambye omwaka oguwedde twalina amasaza 15, naye twandyagadde omulundi guno empaka zigenda kubeerawo ku nkomerero y'omwezi gwa Muzimu. Gugenda kubeerawo nga 31 Meeyi. Mu bbanga lino erisigadde buli ssaza gye liri twandyagadde lyetabe mu nteekateeka eno. Ekyenjawulo mu kugezaako okusitula empaka zino, omulundi guno anaawangula empaka zino agenda kusitukira mu kabyata wa Motoka. Nnalulungi w'ebyobulambuzi omwaka guno anaawangula agenda kusitukira mu Motoka eri awo.
mbejja oze wajja mangu wakeera wandibadde otutte emmotoka ne tulowooza nti enegenda kubeera nga nkola buli mwaka ng'ekigendererwa ekikulu kusitula mbeera za nteekateeka eno n'okukakasa twongera okutumbula obulambuzi. Njala kusaba abazadde bawagire, bakubirize, bagazise abaana baabwe okwetaba mu mpaka zino. Nabadde nsuubira Ssenkulu nti ajja kwongera okuggyayo biki omuntu yeetaba mu mpaka zino by'alina okukola. Bandowooza abantu abamu bayinza okuba nga bali eyo tebamanyi. Abazadde abali wano n'abatulaba oba banaatulaba bandyagadde bamanye kiki ekyetaagisa omwana we okwetaba mu nteekateeka zino. Nze nakwatiddwa dde ekinyegenyege kubanga bawala abalungi mbalina bedowooza nti basobola okukola ki okwetaba mu nteekateeka zino. Tetwagala bwagazi baana beetabemu naye tukimanyi nti mulimu emiganyulo mingi nga abogezi abasoose bwe boogedde. Obwa Nnalulungi buno bwe tuba tubuvuganyaako tetutunuulira feesi yokka, ebintu bingi ebitunuulirwa ebizimba omwana ebijjayo obulungi engeri omwana oyo gyateekeddwa. Njagala n'okukubiriza abaana nabo bennyini bafune obuvumu obujja okwetabamu. Abaana abalungi bangi bali eyo nga n'amagezi bagalina naye nga tebekkiririzaamu kimala okulowooza nti basobola okujja ne bavuganya mu nteekateeka nga zino. So nga bwe mbategeezezza nti ku mulundi guno anaawangula empaka agenda ne kapyata w'emmotoka kwevuga. Simanyi oba bavuganyaako luli bakkirizibwa okuddamu, naye bwe baba bakkirizibwa oli twavuganya ng'ebirabo bino tebiriiwo ku mulundi guno webiri. Nnyo bannaffe bonna abasobodde okujja ku mukolo guno okwetaba naffe ne muwaayo obudde. Ffenna wamu tusobola okufuula obulambuzi enteetakamiza. Ssentebe wa boodi abadde ayogera ekintu ekikulu ennyo. Ebintu ebisinga bye tujja mu ssente olina kumala kubiwaayo. Bw'oba otunda saati ogiwaayo n'ekuvaako n'ofuna ssente. Naye obulambuzi otunda ky'otunda n'ofuna ssente ate nekyotunda n'okisigaza. Ekyo kya nkizo era twetaaga nnyo okubizimba. So ndowooza nti bwe tuba tukutte bulungi obulambuzi tusobola okusitula ennyingiza ey'olutentezi nga tuyita mu byobulambuzi bwaffe ate ne tuba nga tukuumye obuwangwa n'ennono. Kaakati n'essanyu okulangirira nti empaka za Nnalulungi 2024 nzitongozza ab'amasaza bagende batandika okuwandiisa abanajja okwetaba mu nteekateeka eno. Njala okwebaza abaana abatusanyusizza abaggala junior school kuuma kabaka waffe. Tweyanza nnyo, tweyanze Gesebo minisita n'olw'ebigambo ebyo wamu n'abakungu ekijja okuddako tugenda kubagulira enteekateeka eyo. Agamba Ssebo Ssenkulu badde neerabidde okwebaza balya busaamuzi. Omukungu wa saamuzi tewayogedde kyama kiri mu mpankimpa ne basinza okuwettanira. Bagambye nti minisita agenda kwanveiringa mu ngeri ey'enjawulo. Twanirize Deputy Mayor owa Lubaga Hajati Fatuma Muguluma Nansubuga yeddira Mamba nga nze akiikiridde Mayor. Zino bakubira akasimu n'otya bagenda kuba bababuulira ku nsonga. Agenda kujja sabukula ekirabo ky'omuwanguzi wa Miss Buganda Tourism 2024 abakoze ku nteekateeka eyo. Nsaba abakulu abali mu nteekateeka eyo mujje tutambuze
Kusura kamera ya biramu nawe so mugende mukunge abaana baffe bonna mumasaza bagibeta Uganda tuli wano mu Bulanga Mengo mukulu gw'okutongoza Nnalulungi w'ebyobulambuzi 2024 abagenda okuvuganya banawangula emmotoka eyo kuva mu masaza g'enjawulo 18 ga Buganda. Komisona kati bakomishona olukiiko olutesitesi buli kumpi kukimalayo nojekyo ebyobulambuzi kintu kikulu nnyo mu ggwanga Uganda ekyo kiwedde meeya yangu ojogwe mu kino ekyaba miisi meeya wa Lubaga deputy meeya yoyo hade abakiise b'amasaza mu abaddako mwe muddako simmwa kiwedde kale tweyanzizza nnyo atafunye ekifaananyi Isajo era baffe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yakyabuga nakyava danaffe Uganda may go the fall we will thy hands you worry that together will Uganda tuwala mu Bulanga Mengo mukulu bakutongoza Nnalulungi w'ebyobulambuzi oba Miss Tourism abagenda okuvuganya omwaka 2024 abava amasaza 18 ga Buganda. bajja kuba bazanya emizannyo egy'enjawulo nga bwe tubayigiza ku ngero ebintu bwebiti. Okay. Erinnya Ssekabembe Eric Patrick nga nze Ssaabasajja bwe yakwasa ekitongole ky'obuwangwa n'ennono mu ssaza ery'Ekyaggwe owa Ssekiboobo. Olwaleero twazze e Mengo nga twakedde mu lukiiko olw'abamasaza bonna abakiikirira ebitongole okuva ku masaza era ne tusomerwa lipoota Biri Nnalulungi. Bwe tumaze tuzze wano ku Bulange era minisita ow'ebyobuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Anthony Wamala awamu n'olukiiko lwa Tourism Board era ne lutongoza empaka z'obwa Nnalulungi 2024. Tuli basanyufu kubanga twenyigidde mu nteekateeka eno era tulambikiddwa bulungi nnyo ebyo ebigenda okugobererwa mu Nnalulungi wa 2024. Nnalulungi wa Buganda ku luno asoosowaziddwamu nnyo
era ateekeddwamu ebinnonogo bingi era nga mu ebyo byonna nga mwemuli nti anaasinga ku mulundi guno wakuweebwa ekirabo ky'emmotoka era ekyo okugitongoza era n'agiraga ensi wano ŋŋamba ki ti bannaffe mwenna ab'amasaza ab'ebitongole by'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono nga twegattiddwako n'ekyabavubuka abawala n'abalenzi ab'amawulire tukwasiganye wamu ensonga eno tulabike nti nno tutwala ebyobulambuzi mu maaso. Kyamukisa mulungi nnyo nti omwana omuwala bw'aba nga avuddeyo n'aweebwa omukisa guno guteekwa okukozesebwa. Abazadde bonna gye muli, abaana abatuuse ku mutendera ng'awezeza emyaka 18 okutuuka ku 25 waddembe okwetaba mu ssaza yonna gy'ava. Era nga ku mulundi guno empaka zino zirimu ebirabo bingi okuva wano e Mengo mu masaza. Kati nga mmwe abakwataganya ebyobulambuzi mu masaza gwe buli munakyaggwe kati banakyaggwe basuubire ki ku mulundi? Nganza buwangwa n'ennono n'obulambuzi mu masaza ku mulundi guno bingi nnyo bye ŋŋenda okukola era okusingawo. Omwaka oguwedde twali mu Kampala Nairo Resort Hotel hoteri eri mu Nammanve era ku mulundi guno tugenda kunoonya ebifo ebisoosowaza ensonga eno. Awo nno wensabira nga mpita mu ofiisi ya mukama wange Ssekiboobo nti nga nkoowoola bannakyaggwe yonna gye muli mujje muwagire enteekateeka eno era nga mu byonna ab'amakolero aba beaches eri ab'ebifo by'obulambuzi ebifo bingi nnyo bye tulina mu Kyaggwe era nga bingi biteekwa okusoosowazibwa era n'abali mu bifo ebyo basobole okubiganyulwamu. Enkiiko zaatandika dda era tubadde tulinda bulinzi bakama baffe akaguwa kasaliddwa ate ku luno kasaliddwa na kirabo kya Motoka. Mbasaba enkiiko tuzibeemu Nnalulungi w'ebyobulambuzi emmotoka edde ekyaggwe. Wangize amanya gange nze Sylvia Ruhanga nze omu ku directors ba Trinity Friends. Tusanyuse nnyo okubeera wano e Bulange Mengo okwetaba mu kusunsula Nnalulungi aba Buganda tourism. Ku Trinity Friends twambaza abagole, tutunda engoye z'abagole, twambaza abagole gomasi, busuuti, amakanzu. So twetabye mu mukolo guno okuddiza Obuganda n'okwebaza okwetaba mu kutebe Nnalulungi Miss Buganda okuddiza bakasitoma baffe n'abantu bonna b'e Buganda batusapootinze all these years. Kati ffe mu competition zino tujja kuba nga twambaza ba contestants okutandika omukolo we ginaatandikira mpaka we banaamalira after the finals. So our role in this is to dress up the contestants in whatever attires they will desire to have. Yes. Okay. We are found on Luum Street. We have 2 branches. It's one at the Arcade Building and the other one is on Plaza. So come and visit our branches and see what we do, we can be. And we are still, finally as I conclude, we are proud to be part of the Buganda Kingdom in their pursuit for the Miss Tourism for the Buganda Kingdom. Erinnya nze Kasozi Albert Kasozi Ssenkulu w'ekitongole eky'ebyobulambuzi n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda. Olunaku leero tuli wano mu nteekateeka za Nnalulungi era nga wetwogerera minisita waffe w'ebyobulambuzi Anthony Mumala amaze enteekateeka okuziggyako akawungo kye tuyise launch ya Miss Tourism 2024. Njagala okwongera eddoboozi ku message ya minisita nga tukowoola ab'amasaza, tukowoola abazadde mwetabe mukubirize abaana beetabe mu mpaka za Nnalulungi Obwakabaka bwa Buganda
omwaka guno minisita nga watulambise tulina ekirabo ekyamaanyi nga twagala abaana bongeremu amaanyi, twagala nammwe empaka zino muzaagalira nga tutaddewo ekirabo eky'emmotoka kapyata omuwanguzi gy'anaabawangula. Twagala zino empaka tuzongeremu amaanyi tusobole okuzinyikiza mu bavubuka, okubaagazisa ennono zaabwe, okubaagazisa obuwangwa bwabwe, okubaagazisa Buganda naffe Buganda. So tuguddewo empaka zino, tubakubiriza mugende maaso n'enteekateeka nga bwe tuwabudde ab'amasasa mu kiiko lwaffe ngobeere emiterera gye tutaddewo, tufune abaana abanaasobola okusitula obwakabaka okuturepresentinga ku levo ate ey'ensi yonna. Tutaddewo abaana tutunulidde abaana okuva mu myaka 18 okutuuka ku myaka 25. Tezimu ku mitendera emikulu gye tutaddeko. Era twagadde nnyo omwana nga yatuula senior 6. Omuntu abanga yatuula senior 6 bimu ku bisaanyizo ebirala ebikulu ku kitundu. So zino ziba za nsi yonna Uganda. Omwana gwe tufunye ku mutendera gw'essaza asobola okuva ku ssaza najja ate n'awangula ne ku Buganda. Kubanga bava mu masaza bajja ku levo ya Buganda ne bakompiti. Avuddemu kugamba bavuganyiza ne mu masaza gaabwe. Buli ssaza ne leeta abaana 3. Kwaba abaana 3 ne tufunako era abaana beetaba bajja ne beetaba ate ku levo ya Buganda y'Obwakabaka. Mu 11 y'Obwakabaka tufunamu abaana 3. Mu abaana 3 tutusindika ate ku levo ya Uganda. Kati ate omwana nera owa Buganda n'akompitinga n'arepresentinga Buganda ku levo y'ensi ya Uganda. Mwava bwe baba bavudde mu mpaka zino eza Uganda bafuna omukisa ogwetaba mu mpaka eza Miss Tourism International ensi yonna. Mujjukira bulungi mu mwaka gwa 2022 twalina Nnalulungi waffe Sydney Kavuma yava mu Buganda n'awangula ku Buganda n'awangula ku Uganda n'ava ku Uganda ate n'agenda ne mu competition z'ensi yonna ezi-international naye n'abaayo kyeyawangulayo. So kati mukubiriza ab'amasaza bateeketeeke bulungi abaana abawala babeere nga bavuganya. N'olw'ensonga eyo twagala okukubiriza abaana kirimu amaanyi mubeere bekkaanya nnyo nga mufuna abaana emuleeta mu mpaka zino. Musobole oleeta abaana abasobola okuvuganya ku mitendera gyonna nga bwenjogeddeko. Musobole okuleeta abaana abasobola okubeera bambasadazi, abaana abasobola okututwala n'okusitula Buganda ku levo zonna nga bwenjogeddeko.